Yesu yennyini bwe bulamu bwaffe. Abamu olumulamu kubanga weekweka mu Yesu. Abamu olumulamu kubanga wayatula Yesu. Abamu olumulamu kubanga Yesu abadde naawe. Yesu Kristo yeebazibwe. Tutugenda kuba balamu olw'ebintu, olw'essente, olw'ebitiibwa, olw'amannya, olw'ebyo bye tukoze, naye tugenda kuba balamu kubanga Kristo ali mu ffe. Kale amiina, nandi kusaba bwewaawo kikuba kikube, kubanga kino oyinza obutakitegeera, naye oyinza okugamba olumulamu kubanga wasoma, oyinza kugamba olumulamu kubanga wafumbirwa, oyinza kugamba olumulamu kubanga bakupromotinze. Obulamu n'essanyu n'emirembe n'essuubi n'obugaga byonna biri mu Kristo Yesu. Tebiri wantu walala, tobinoonyeza wantu walala, tosuubira bintu byonna ebweru wa Yesu. Haleluya. Njagala otandike kulaba Yesu nga ye kapito, nga Yesu ge maanyi go. Olabe Yesu waatali, tolina kyosobola. Yesu waffe bulamu bwe tulina, tubulina ku lwa Yesu. Si lwakuba ova mu famire ennungi. Ekikuweeseza obulamu kubanga Yesu wamukkiriza. Bw'oba wamukkiriza, mwesige, mutrustinge, mulemereko, beera naye. Haleluya. Soma Galatians 2:20. 2:20. Abagalatiya essula 2 olunyiriri olwabiri. Nakomererwa wamu ne Kristo, naye ndi mulamu. Awenanga. Bagalatiya essula 2 olunyiriri olwabiri. Nakomererwa wamu ne Kristo, naye ndi mulamu, si ku bwange nate, naye Kristo ye mulamu mu nze. Era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina lwa kukkiriza Omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange. Kata owulidde bintu, owulidde kubanga wasoma nnyo, owulidde kubanga wafumbirwa nnyo, wafumbirwa omugaga. Obulamu obulina ku lw'oyo eyakomererwa, ku lw'oyo eyakusasulira omutango, ku lw'oyo eyaswazibwa, ku lw'oyo eyalekebwa, ku lw'oyo eyawaayirizibwa, olw'oyo eyakubima emiggo. Oli mulamu kubanga obulamu wabufuna olw'oyo eyatusasulira. Wamaluddemu, njagala ba online church wabeewaana owulira. Omuwalabu yansanga mu immigration tiyakwatibwa gugundi kuŋŋamba, yambuuza ovaawa, kubanga twaliwo abaddugavu 2 awo kata ku airport. Nagamba njagala kuwulira okkirize Muhammadi, ogende tukusomese, tukuwe sente ogende ozimbe emizigiti. Niŋŋamba nugogamba gomanyiira. Ne mugamba Muhammadi wo namuwulira naye nze sigwe nzikiririzaamu. Nagamba gwokkiriza mu Yesu. Niŋŋamba simukkiriza ate mwogera.
ate gwensinza ate gwensomesa nti nawe nga bw'oyagala kunsomesa njagala nagamba believe Muhammad nandaga ekyasinga okunyiiza nga yakava mu Uganda emyezi 3 lwagenda Karamoja ne bakkiriza Muhammad waabwe ne batakoma ku ekyo ne bagenda Mbale ne pastor ng'ayogera yampaka video ya immigration ng'ole agamba bakkirize Muhammad yavudde mu bulokozi Musumba n'omukyalo omu ba Reverend era ne nategeera nti nga bwe bagambye nti mu biseera bino ebya end time tugenda kulaba ebintu ebyewuunyisa. Ole ategeera Yesu nti bwe bulamu naye nategeera nti ekyamutwala kubanga bamusuubiza bagenda kuba era n'ono yaŋŋamba bagenda kasita nzikiriza bagenda kutuwa ssente ate tusomese tuzimbe n'emizikiti. Nimugamba ssebo nze siriiwo. Engeri gye nategeera eyo matwale gaabwe saawakana nnyo. Ate ngenda kulaba alumbye omuvubuka omulala twaliwo abaddugavu 3. Ate oli yalina akalevu kalinga kabatabuliiki. Ngenda kulaba ate oli yali mukaawu lecturer Makerere ate pastor mu church awo oba Redeemed Church. Bavaawo kasitana ategeera nti Munyayuganda nimugamba ssebo bano abantu baleke. Nagamba seetaaga nagamba nze ne Muhammad nsobola okumusomesaako. Nagamba nze gwayogerako ndi lecturer ate ndi pastor. Ole omuwalabu agudde kwa pastor aba atukuyega atusuuze Yesu waffe atukkiririse. Kati gwe otanyweza Yesu wo bajja kumukusuusa. Haleluya. N'atuvaako. Ndowooza ekyo kiwedde. Nentuuka Ttake. Ndi ku airport ndinze nyongerayo gye nali ndaga. Ngenda kulaba Omuwarabu ava Iraq. Tamanyi Luzungu naye alina essimu. Ambuuza alo Muhammad good Muhammad. Kati najjayo essimu n'akuteera mu olulimi lulikyusa ne luteeka mu Luzungu naye nga olulimi biriko bigamba twetaaga okkirize Muhammad. Kati wentegeredde nti ensi edduse ekola buli kimu kyonna okulaba okufiisa Yesu waffe. Oyo saayogera naye bingi. Nagamba no Muhammad good Jesus. Kama nalaba abantu bali balina obuvumu. Ebiseera bituuse. Oyo gwe wakkirizaamu omulemereko. N'owaba nga talina tanaba kwanukula kuwa bufumbo naye akyakuwadde obulamu. Yennyini bulamu yagaba obulamu. Ngenda kutuuka eri mu bazungu. Abazungu nga nabasanga bataddewo eryato ebino eryabagaga nga waliwo akubira Sitaani obulango. Sitaani mulungi asinga ebintu byonna. Sitaani abantu bamwogerako bubi ne Sitaani alina bamwogerako ebirungi. Sitaani gwe twokya gwe tutemako amatu eri waliyo abamuweereza nga nabo bakozesa ssente bafune abantu abamu ugenda kumuweereza. Abambadde obwerere abeetimbye ebintu ng'eby'ebiwojolo gamba ensi Sitaani ayagala kugigwagwawaza. Yesu Kristo yeebazibwe. N'osinkana omukazi omulungi omuwala omuto abamu ne bakuba buvidiyo mbuyina ayina akabwa kambazizza etaayi
kambaziza akakooti, kambaziza akataddemu akamuli, agamba oyo omwami wange akakiisinga. Omulala namusanga alina pusi mu dduuka, mukazi muzungu alina edduuka eddu, nze saagala bupusi, ndaba kagenda kunkombakomba. Baali baŋŋambye nti nti bw'okuba pusi eyo bakugulako omusango ate bungi. Kakagala kunkombakomba, ningamba twala kantuko, nagamba toyogera, oyo omusajja wange. Gamba ebintu bino ebimpulira mu situli nabirabyeko nga ekitegeeza ffe. Nagamba oyo omwami wange nimbuuza gw'ova mu ggwanga ki? Nva Ukraine. Nagamba omwami we yafa naye yasigaza oyo, n'akasitula nako n'akakiisinga n'enfuluma edduka. Kugamba sitaani atambula. Nalabye abazungu nga abasinga okwambala obulungi be basajja, abakazi bambala bwereere. N'ayambala ka hot pant n'akateeka wano n'akateekamu ebitulituli private party ezigala, nagamba look. Ayina zibenzi ez'amaanyi, sigala taddewo, naye yena musambwa gutambula. Kati bw'otanyweza Yesu ebiwangudde bali naawe bisobola okukimako ne bikutwala.